You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, contact us on the Omulamuzi Adam Byarugaba owa kkooti ya Mwanga 2 asindisa abantu bataano ku mmeera luzira onga bano bavunaanibwa omusango ogw'okuteeberezebwa okutta Lwomwa ono nga ye mukulu w'ekika ky'endiga obyaliwo omwezi oguwedde. Abataano bano abasindikiddwa kuliko Noah Lujja, Mire Naluwenda ono nga muwandiisi mu kkooti ya Kisekwa, Harriet Nakiguli, Joseph Nakabaale omusizi wa langi mpozi ne Ezra Mayanja nga bano basindikiddwa Luzira era nga basuubirwa okudda mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogujja. Wabula omulamuzi bano tabakkiriza kweyogerako ng'agamba nti omusango gwabwe munene era nga tebasaanidde kuwulirizibwa mu kkooti ekika kino. Wabula oludda olwabiri lutegeezezza kkooti nti ekimu ku nsonga ze basaanidde okwongezaayo omusango guno kubanga obujulizi bubadde bukyakuŋŋaanyizibwa. Kigambibwa abataano bano ng'ennaku z'omwezi 25 February beenyigira mu kutta Lwomwa Engineer Daniel Bbosa mu bitundu by'e Rungujja mu ggombolola y'e Lubaga.